abakyala n'abaami bannamawulire mwenna mwenna mu bice eby'enjawulo, bayimbi bannange, management yange, bafansi bange yonna gye muli, amannya nziramu ganoganya nti nze David Lutalo. Nga tuwakyawo Olungereza naye nga byogedde bingi nnyo byempakanya, muleka temuli byengenda kuwakanya kubanga ekyamazima ndi ready. Kiyinza okukola planinga ngenda okukola show, mba ngenda okuwandika oluyimba nsooka kulango netegeka bulungi n'akakasa akalungi, so ebyengoye nebobagamba essaawa kirungi oye eri wali bawulira bubi kyo yaleero, era tugendera obugendezi netusabulirawo endongo. Oyinza kwebazaamu bafanisi bange ak'ensuso, bafanisi bange nebitutomera nemulwana nemunsabira essaala, bannaye bwe mujja Mukama abaddizewo ebirungi omukisa ebyenjawulo Mukama Katonda, ne bannaffe abatoolako ttaffaali nga tutaddeko, Katonda abawe omukisa n'emitima egy'engeri egikyagibawonye mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazaaleesi. Ninamu ennaku nga njogera ensonga eyo kubanga oluusi emirundi egisinga obulumi bwaffe abantu simanyi lwaki abamu baagala okufuula essanyu lyabwe. For example, waliwo Pastor Bugingo yafiiriddwa omukuumi we, oli naddira ka vidiyo eddoboozi n'ageeta eddoboozi lyange n'aliteekako nga nze ate oba nyumirwa. Ekintu ekyennaku bane bannayuganda tulina okumanya ennaku lweriyo n'essanyu lweriyo. 27 ssanyu ate mabega okumanya oba lunaku bwekitwa nnaku tuddemu tukungubage nga bwe twalinga nga tunakuwafugirwa ku muntu afuna obuzibu. Nze kaabe omulabe wange asembayo tebasobola kuŋŋamba nti amenyesa okugulu neekuba mu ngalo nga mumanyidde ddala oyo nti tanjagala, sisobola kuba mu ngalo. So yakoze eddoboozi eryo, Mukama abumpeera omukisa, osobola okulaba ku bibala byojja okukungula mu bikolwa byo. Kanzireyo ku 27 endogererako abe yakalekereke, mujje tusabire balabe baffe bannange batusibako akanyanga, tubasabire essaala Katonda abawe emmere balye bakute babongoote nga 27 waneeno ku Serena. Tiketi boogedde tuzambirize waneeno babongoote David Live babongoote wano ku Serena nga 27 kuyingira mutalo 15 teko milioni 3 endongo yakalekereke ekaape kati bwemba nakayingira emyaka 5 buli mwaka mutwalo emitwalo 15 egyo, naye nga we bagambye kiki ekyokulya sisimanyi manija wana nsaba kuwabulwamu kubanga tuba n'abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo mu show yaffe. Abasiraamu nkola oda y'ekyokulya bava simukira abatali bakuba tubategeeza naye nga sina bigambo bingi bya leero kwogera bannanga basise okwogera babyogedde dda, ngenda kuwulirako ku bibuuzo ebibaayo nekakasa kimu nti endongo yakuvuga ngeri enjawulo sirya mapeera mukwano kanzigenda buyembe akapeera sirya naye nga nakuwaza nti nalwawo naye ate nemuma nti Katonda wakireetedde wengenda okisabirira. Akugambye omutayimbangao ku Serena
enyota gy'alina alinga agenda okuba Ottu Arena Ebungereza gye n'akava omutima gwalina banamba sayimu mu firimu wabera mu firimu nga nabawonaliwa kulisi munyu sekuyangiriza Amerika okuvana nakagenda mpaka kati sebo okubangiriza mwena bagenda afa bamawulire waliwo ebintu ebimu tutera okwerabira abantu tukyogera bujje tukomunikate na bannamawulire nti bwoba ne kaadi yo tobulwa bibulu ate ku mulyango gwaffe tuteekako omuntu abanyi bannamawulire bulijjo mpozi ngamba bugambi nti leero gwe mundi ogenda okusooka okujja ku show yange naye bw'obanga obadde ojja n'emabega yonna bannamawulire baffe tebabuzibwa bibulu basobola okubuuzibwako ku birala akaseke ne kaganamu naye ebire bisigadde simanyi era nga abeera ku mulyango amanyi kuba banekiragiro kimu kya kaadi mujjukira ekyo kibadde twagala ku luno tulina Michael Events ogenda kakasa nga tuvudde wano si kyekyo nga twakava wano kibuga ekyamazima nali sinza tuddamu nali nazimba nalina okuleeta ate oluyimba olulala olupya ngera n'omwaka okujja bwenja okuleeta olulala n'emyaka ekijja bwenja okuleeta endala twagala kumanya what's behind Bawongote olimba ndeyimbira balabe bange nga nawe bwolina ababo nga nooli atalina balabe lindamuko katono kubanga tunogera bafuna kakkana ebyaffe byagaana ne munnange kulama nakolodi olwokusatu netuta oluyimba Bawongote so bw'oba obadde tokimanyiiko olwo luyimba ennaku 3 yaluyimba ku Mande neluteebwa olwokusatu kakati omukisa ogwali ku luyimba olwo ye agiyita essaala etabangawo agamba nti alina kye yawuliranga waliwo ekiteekwa okuba nga akiweereza abantu kuba muweereza w'abantu omulimu gwe mu ggwanga aweereza abantu mu ngeri eyo ey'okubayimbira nga basanyusa osanga waliwo abayinza obutasanyuka ddembe lyabwe naye n'abasanyuka ate nabo ddembe lyabwe ababuulirira ate n'abasanyusa njagadde baako ka brief ku Bawongote njala okwebaza abantu abakola omulimu gw'ettendo nga mwe bannamawulire era nja kwebaza ennaku zino munengeje mukiyita aba online ababeera ku mulamwa nemuweereza abantu nammwe obuweereza bwammwe awe muli era mbeebaza mwebali kulemera ku mazima Bawongote concert David Lutalo is always prepared sawa yonna ali action pack y'omugambira naye ate era tekimuganda kwewawula era ali mu kwewawula nene bwetugamba nti enkya oba ne bwetugamba nti olweggulo lwaleero oba bwetuba wano etutuwulire ng'evuga tugenda kuba omulundi guno tubalaga David Lutalo era yensonga lwaki omulaba wano oyinza okugamba nga taze n'abantu bangi abalala no eno concert bagiyita Bawongote David Lutalo twafuna oluyimba olwo omukisa gwalwo netufuna munnaffe Michael Events n'atuleetera n'ayagala tukolagane era oyinza okwebuuza nti abalala nga kyebabuuza nti ababadde bakamala guno naffe gwe mulimu gwaffe gwokka gwe tutunuulidde abamutunuulidde temuyinza kumanya bali bameka ate nange abantunuulidde temumanyi bali bameka ate namwe aba batunuulidde kakati twafuna omukisa nga ate twagala nakuddamu twali already as the management nga twagala kuddayo mu January tubikoze wonna netugamba tuddeyo mu January waffe then yensonga lwaki ate ye promoter yali agala tukole na December naye netugamba so tewaliwo ngo twakoze rush tewaliwo ngo baki ye ensonga eri behind it promoter yajja buli ali wanalina business ekyakola promoter yajja nasala tukolagane era bamuyita Michael Events tumwebaza nnyo ebintu byonna bino mbadde nga sinafuna budde kubyogerako so mubifuna kati
ekyo nakyo kiwedde. Njagala okubeebaza bonna abakkiriza okukolagana naffe. NTV Spark, Sam's Foods, View Natural Mineral Water, Sky Beans, Rose Foam, Mattresses, FlexPay, Stanbic Bank, Buganda Kombucha, SPC, Grain Millers. Mwena mwebale nnyo okukkiriza kukola na wa mutindo kubanga tuba tukkiriza namwe bye mukola bya mutindo. Egenda kubeera VIP show. Agenda kuwa a VIP concert to the VIPs. Ffe tumanyi nti buli omu VIP. Ffe tukkiriza nti buli omu VIP. Tegedde buli omu VIP emitwalo 15 ne miliyoni 3 tebo. David Mutalo bamutuukirira bangi mu konsati ya Nalongo nga batugamba katugule tebo naye tetujja kujjawo tetusobolawo kubuulira amazima kwa musajja w'amazima ne tufuna ekirowoozo kati katuleeteko ko n'eno era baatubuuzanga naye lwaki Africana mwebamu era lwaki cricket over mwebamu era lwaki Serena. So tusaaginga abantu ab'enjawulo kubanga David Mutalo muweereza. Njagala okubagamba nti tickets ziri mu bifo bino mu town wakati Jude Color Solutions ku Papa Sport Machinge ne ku Serena wano wenyini. Funa mangu tiketi yo era njagala nyimirizemu wano katono ndabe tiketi ezo jaza liringa omukulu Michael nandira ebyokulya n'ebyokunywa bijja kubaako miliyoni zo 3 osangako ekyokulya n'ekyokunywa. Naye kuno tujanjawaza bikatuddiza abantu baffe ate lwakinedda mwebale kutuwagira. Emyaka 15 gwe mulundi David Mutalo gwagenda okubeera mu Serena. So come experience with him. Agenda kukulaga lwaki abantu abasinga bakkiriza nti ye. Njagala okwebaza tiimu gye tukola nayo yonna. Waliwo tiimu Mutalo mwekubireko mu ngalo, tiimu David Mutalo official. Njagala okwebaza tiimu ate ebeera ku muyindi wange okuva ku omuvuga amukuuma asobola okuterawo ebyokwambala. Mwebale nnyo omukola omulimu gw'ettendo obutawummula. Mwebale nnyo mwebale neddala mwenna mwebale nnyo. Njagala okwebaza tiimu nange kennyini ebeera nange Uncle Rogers Kijambo Kula Ngawoya nanga Njolonga ne boyo wange mbeera ku kido. Mwenna mwebale nnyo mwebale neddala. Njagala okubanjulira obeera okubakakasa nti tugenda tugaziya mirimu gyaffe. Tulina promoter okuva mu Eastern Uganda. Omwami oyo gwe mulaba oyo ali mu suuti awo ebiriko bamuyita omukulu Jona Esk. Mwami oyo ddala Eastern Uganda yagenda okuleeta kale nno na mwenna abalala mwenna mwebale Duncan ne bapromoters abalala awandiike Daniel boss wange jebale ba sponsors. Thank you. God bless you all. Kachumbari DJ Daniel, SPC Grain Millers, Ray Superstar.